Hello. Yes, mbalamusaako baganda bange abanfuliriza era kansuubire nti muli bulungi, embeera egenda mu maaso bulungi. Era mbeebaza okuba nga mukyeyongera okuba nga munyiga ku peesi ery'okukuuma struggle ng'ekyayaka, ng'ekyabuguma, ng'eriko omuliro. Manyi struggle eno bwe tutagyongeramu maanyi tuyinza okukomekkereza nga tetulina kye twongedde ku ggwanga lyaffe. Omukulembeze yatugamba eggwanga lyaffe ffe abalina okukola ki? Ffe abalina okwerwanirira. Teri muntu agenda vaayo atulwanirire. N'ababeerayo bonna babeerayo nabo nga beerwanirira kubanga nabo ba citizen b'eggwanga, nabo baagala nti embeera etereere, abaana baabwe, famire zaabwe, abazadde baabwe nabo babeere mu ggwanga eryeyagaza. Kankubadde kale nabo baba batulumirirwa okugamba baba batulwanirirako, naye tuba tulina okukolako naffe omulimu gwe tukoze tulabe nga naffe struggle tugitwala mu maaso. Yes, nkomyewo n'amawulire. Manyi tenabagamba buli mawulire agaba gaakagwawo, amawulire agaba gaguddewo, amawulire agaba gaagwawo gonna mba nga batuusaako. Nange nkoleko omulimu ogwange ku struggle tulabe nga tugenda mu maaso. Kubanga n'embeera gye tulimu, embeera omusajja gy'atufugiddemu, embeera omusajja gy'atuyisaamu yonna tenabeerako nnyangu yadde n'akamu. Nyongera okubeebaza baganda bange okuba nga mukyekuumye nga muli balamu buno obudde bwa COVID, kubanga mukyeprotectinga, mukyagezaako okulaba nga mwekuuma mu social distancing, mwambala zi masiki. Kwegamba obulamu bugende mu maaso kubanga tetusobola kubeera mu struggle ate nga tetwekuumye. Bw'otambala masiki manya nti oba olina gw'ogenda okulwaza ate naawe baba balina okulwaza. Amawulire g'olwaleero era n'amawulire gonna aga wiiki eno mbadde muzze mugawulira ng'omukulembeze alangiridde okuggyayo petition oba omusango ogwabadde mu Supreme Court. Leero bye twagala okwogerako tulabe lwaki omusango guba guvaayo mu kkooti. Ye lwaki tegwasigaddeyo, na kiki ekyaleetedde okuba nga guvaayo, kubanga omukulembeze kennyini yatugamba tuba twagala okukozesa buli kkubo lyonna ery'amateeka kubanga ffe tetuli bamanyi b'amateeka. Kubanga singa yali mumenyi w'amateeka, singa yakungadde abantu oba singa yakwata dde emmundu, kubanga akakano akalulu akagwawo nga 14 tekaalimu bwenkanya, tekaali na kalulu, lwalinga lutalo. Kati nze gamba singa yakwata dda n'emmundu n'agenda mu nsiko ng'onoomuyeekera kye yakola eyo mu myaka 40 okudda emabega eyo. Olunaku lwaleero tugenda kwogera ku petition oba ogwo omusango. Kinajjukirwa nga nnaku z'omwezi nga lumu, omwezi guno gwe tulimu ogwa February, ekibiina kya NUP oba omukulembeze wa NUP ng'ayitira mu bannamateeka be abakulemberwa Council Medard Lubega Sseggona, baasalawo ne batwala Nakyemalira mu kkooti, kw'oggyeko Nakyemalira mu kkooti, ne batwala akakiiko k'ebyokulonda mu kkooti, ne batwala n'omuwolereza wa gavumenti mu kkooti. Kalunaku lumu oluvannyuma lw'okugamba nti akalulu akaaliwo mu mwezi ogwayita
nga January 14 kaali kakuyiwa musaayi, tekaali kalulu, kaali ka lutalo, kaalimu ebitiisa, obululu bwabbibwa, ate nga n'omukulembeze yawangula si ye yalangirirwa nga balangirira mulala. Mwalimu bingi bye baali bawaaba nga bagamba twagala okulangirirwa kusazibwemu, okulonda kuddibwemu, nga baagala bateekeyo obujulizi, ate nga bagamba n'omukulembeze yakola ki? Yawangula. Ntegeeza wano Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe omulungi. Ebyo byonna byali mu petition oba batugambe mu musango gwe batwalayo mu kkooti. Kinajjukirwa nti okutwalayo guno omusango oba okutandikira ddala emabega kigambibwa ate era kirina mu mateeka nti omuntu yenna oba aba alwanize, omuntu yenna aba yeesimbyewo ku kya pulezidenti ne yeemulugunya mu bivudde mu by'okulonda asobola okugenda okuwaaba mu kkooti ensukkulumu mu nnaku 15 nga okulonda kumaze okubeerawo. Naye kati nga Kyagulanyi ne bannamateeka be nga tebanabatwala musango mu kkooti, kinajjukirwako nti Kyagulanyi baali bamusibidde ewaka okumala ennaku 11 ku nnaku ezo 15 zonna ze yandibadde akuŋŋanyizaamu obujulizi oba ze yandibadde akoleramu affidavits. Kati ng'asigazizaayo ennaku z'omwezi 4 era okubeera nti bannamateeka be basukkulumu ate era bagezi nnyo, bagezaako okukoleramu ezo ennaku 3 okulaba nti bafayiringa omusango ne baguteekayo mu kkooti. Nga baakamala okuteekayo omusango, jjukira era baali balinawo ennaku ntono, baali baagala bamenye oba bongereko obujulizi. Bwe bamenyewo omusango bagwa applyinge bulungi, jjukira baali tebalina bujulizi bungi, naye enkooti n'ebagaana kye baali bagenda okwamendinga petition oba okumenya eyo omusango bongeremu obujulizi obulala. Kkooti nebagamba obudde tebuliiyo, biki bwe bityo, ne basalawo ne babikola ki? Ne babibunkanya. Jjukira nti omulamuzi omukulu yabagamba agenda bagamba lwaki takkiriza okukola ki? Okwongera mu bujulizi. Naye naguno guliko talina kye yabagambyeko yadde. Kati ensonga gye tugiridde yeeno nti olunaku lwa leero omukulembeze ya holding conference oba tugambe olutuula lw'abannamawulire nga yagala bategeeza nti omusango aguggyayo mu kkooti enkulu. Omusango aguggyayo mu kkooti enkulu agutwale mu kkooti y'abantu ba bulijjo, agutwale mu kkooti yaffe. Kale kaŋŋambe bwe ntyo kubanga ffe bannyini Uganda, ffe abalina obuvunaanyizibwa ku ggwanga lyaffe. Sigamba mbu nno bagenda tuuza, bagenda teeka kamwokya bafune abalamuzi abalala, nedda. Kino kiri nti Kyagulanyi oluvannyuma lw'okuggyayo gw'omusango agenda tuuza bannamawulire abasomere, abalage n'obujulizi, abalage na buli kimu kyonna kye baali batutte mu kkooti. Abagambe bye bino byonna bye twali tutte mu kkooti, naye abalamuzi baalimu kyekubirya kubanga kati omuntu aba awaabye omusango mu mateeka aba alina eddembe. Bw'alaba nti abalamuzi balina kyekubirira oba bw'alaba nti abalamuzi balina engeri gye baagala okugwira olubege, alina eddembe okuggyayo omusango, kubanga wano twalabako ssaabalamuzi mwennyini ng'agenze wa Museveni ng'amugamba ebintu by'ayagala omukolera mu 2022. Kati omulamuzi bw'atyo alina petition oba omusango gwe baamuwaabidde ku bwa pulezidenti, agamba atya omuwawaabirwa nti alina ebintu by'ayagala amukolere mu mwaka ogujja, ate nga
nga tanabasala musango. Kiba kitegeeza nti omusango yagusala dda naye ng'ali mu kwebuzaabuza nga yayisaawo dda omuwawaabirwa. Byebimu ku ebyo Kyagulanyi byagamba nti abalamuzi bali kyekubirira, ate n'ekirala nti obujulizi babugaanye kubanga obujulizi bungi ekibiina kya Nuupu bwe kiina ekibadde kifayirinza okuteekayo okulaba nga kirabisa General Museveni byakoze byonna na buli kimu kyonna kyayiseemu okulaba nga yeefuula pulezidenti ng'ate nga si ye mulonde. Kaakati ebyo byonna Kyagulanyi ng'abitunudde. Mujjukira n'abalamuzi wano recent twabalaba nga balina meeting ey'ekyama gye bagendamu ne Museveni ng'oggyeko eyo eya Ssaabalamuzi omukulu ebyokugamba Museveni kubaako byamukolera mu myaka egijja eyo mu maaso, era n'omusirikale yennyini releasinga gundi akatambi kaba justicers abalala baali bagenda ow'omukulembeze mu State House katugambe bamugobye ku mulimu ale ne bamusiba n'omusiba. Ebyo byonna Kyagulanyi ng'abitadde wamu yagambye agenda kuggyayo omusango aguleete mu kooti y'omuntu wa bulijjo. Jjukira nange nzizeemu ne mbagamba nti kooti y'omuntu wa bulijjo tagenda tuula wamu agambye ndeeta abalamuzi bange biki bwe bityo. Nedda, ajja balaga obujulizi, ajja balaga buli kimu kyonna, akalulu nga bwe katambula, obujulizi nga bwe buli. Kati ffe tusalewo kiki kye twagala, kubanga kati eggwanga lyaffe, eggwanga liri mu ngalo zaffe. Bwe tutasalawo kati omusajja agenda tufuga lubeerera, agenda tufiirako. Abantu bafa, buli kimu kyonna kiri kutta ensi, kiri kimu kyonna, kwegamba embeera yo ya bunkenke. Kati kyekyo omukulembeze n'agamba musango katuggyeyo. Jjukira nti yabagamba nti ffe tugenda mu kkooti, tetugenda suubirayo bwenkanya naye tugenda balabisa. Omanyi lwaki nti Kyagulanyi bwe yalangiridde okuggyayo omusango, ate kati be yali awaabira be basinga okubeera abasunguwavu okusinga aggyeyo omusango atagenda kuwangula kubanga bakimanyi nti kati babalabisizza nti bulijjo byonna bye bakola byonna tebibeera mu mateeka. Kooti zonna ziri manipulated oba zivugibwa Mwami Museveni yazivuga. Naye nga bwe nabagamba nze basaagala kuddamu bigambo bya mukulembeze waffe, era mbajagadde batuusaako biki byonna bye yayogera mu conference, yayogedde mu conference eyatudde Kamwokya mu statement ey'omusango ey'okuggyayo omusango mu kkooti ensukkulumu. Tulabe tusooke tumuwulirize na biki byayogera, tulabe buli kimu kyonna nga bwe kigenda mu maaso. For trial, and it was laughable. Ladies and gentlemen, we invited you here today to inform you about our decision on election petition number 1 2021, where I am challenging the purported victory of General Museveni. I want to remind you that we were skeptical about going to court. There were two schools of thought. One held the firm belief that going to the courts
to the Supreme Court to challenge the Museveni election was a waste of time, because these were cadre judges. The institution of the judiciary had been reduced to a mere mockery. But again, there was also another school of thought which we agreed with, that much as the judiciary has been reduced to a mockery, it's an institution that we believe in, while we might not believe in the people that are pretending over it. And yes, we went, like I told you, we went to the Supreme Court to get two things: either to get justice or to have opportunity to expose the judiciary. But as you all have been following, even before we could expose the judiciary decided to expose itself. The world has been watching the biased tendencies. You have seen the bias and double standards that have been exposed by the judiciary, but in particular the Supreme Court. You all remember that we were blocked from filing our election petition on a Saturday. But when the NRM lawyers went to the Supreme Court, they were actually allowed to file a response to our petition on a Saturday. That is double standard number one. Just a few days after we had filed our petition, you all saw, we watched in shock as the Chief Justice invited the respondent, General Museveni, to a lawyers meeting. But not only did he invite him, but you all watched the statements that the Chief Justice made before General Museveni. The Chief Justice was asking for some favors and was asking General Museveni to do some things in the capacity of president a year from now, thereby deliberately declaring that he had a predetermined mind, thereby communicating to the nation that according to him, Museveni would be president next year, even when he had a petition before him. We had observed and indeed raised our voices on the uncomfortable closeness of the Chief Justice with General Museveni. And not only the Chief Justice, but various justices in the Supreme Court. You are aware that since we petitioned the Supreme Court, the Chief Justice has met President Museveni three times. Now this is an arbiter in a matter who is meeting one party, who is meeting a defendant three times before they adjudicate this matter. We think that is wrong. We condemned it and we continue to condemn it. I've already mentioned about the statements that Justice Owiny Doro made before General Museveni. And indeed, he went ahead in one of those meetings to present a budget to the defendant. Now here is a situation where the judge in a matter where Museveni is a defendant is actually asking for money from Museveni. We think that is not only immoral, but that is wrong. Now, following that, you all remember, ladies and gentlemen, that I was put under illegal house arrest for 11 days after the election. And yet, according to our laws, an aggrieved party is supposed to file a petition within 15 days. Now, out of those 15 days, I was under house arrest for 11 days. It took the order from the High Court of Uganda for me to be able to leave my home, thereby start working on that petition. Good enough, we were able to work around the clock, and within 4 days, we had filed a petition. But again, our law provides for amending that petition because we decided that we have to present more grounds
more powerful grounds to the Supreme Court. It shocked us, like it shocked so many people in the world, that the Supreme Court rejected the amendment to our petition. I must remind you, ladies and gentlemen, that in the just recent presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, an amendment to the presidential election petition was accepted. So it was clearly discriminatory of the Supreme Court to reject an amendment to our petition. Yet an amendment was accepted in the recent presidential election petition. As if that was not enough, ladies and gentlemen, our lawyers put it to the Supreme Court. They explained to the Supreme Court that we were unable to put all our grounds together because time was not enough, having noted that the military and police took away 11 days from our time. The Supreme Court, with a clearly biased attitude, rejected our amendment. Now, a matter before court is determined according to evidence. Because the matter is determined according to evidence, we made every effort to collect as much evidence as possible. Even amidst difficulty, you are all aware that many of our election observers as national interplatforms, many of our polling agents were arrested and others were and continue to be on the run. Many of them are in prison. Many of them have been abducted by the police and the military, and we don't know where they are. And yes, very many of them are on the run. So amidst those challenges, we were still able to put together that evidence, well knowing that in the past presidential election petitions, for example, one of 2001 and one of 2006 of Dr. Kizza Besigye versus Museveni, evidence was continuously admitted in the court all through the hearing. But guess what? When we took our evidence to the Supreme Court, even before the hearing, the Supreme Court, in an unprecedented manner, rejected our evidence. We are convinced that the Supreme Court has a predetermined mind. They want to rule that we lost this petition because we did not adduce enough evidence. But here is the Supreme Court rejecting evidence. And among the evidence that was rejected was an affidavit by our Secretary General, was an affidavit by a comrade called Kalundi Serumaga of a video which was putting everything clear to the Supreme Court. Videos of the military ballot stuffing, videos of pre-ticked ballots being ticked by the police and the military, videos of places, especially in Western Uganda, where voting did not take place at all, videos of contradicting declaration forms. All that was rejected. Among the evidence that was rejected were declaration forms from places like Shurura, where there was a claim that 100% of the people, including the dead and those that had shifted from those areas, were actually available on the day of election. But most interestingly, there is a place called Rwaweba in Gomba. Now Rwaweba is in Wiyanja. My father, the late J.W. Sentamo, has a farm there, and we have a family there. And in Rwaweba is where more than 7 of our family members were registered to vote from. Now those 7 did not vote because some had been arrested, others had fled because they were wanted, and some were 2 women who were very, very pregnant and did not show up to the polling station. However, interestingly, at the Rwaweba polling station, the voter turnout was 100%. Now, because that evidence was too strong and it would make it impossible
for the Supreme Court, for Chief Justice Owiny Dolo and these people to twist the case. They uncharacteristically rejected that evidence. Up to now, we don't understand why they rejected that evidence. We brought that evidence. At first, it was rejected by the registrar, but because we know that it was within the law for us to bring evidence, there was precedence to that, because Dr. Kizza Besigye had brought in evidence way through the hearing. Our evidence was rejected, and they did not give any substantial reason. So, ladies and gentlemen, well knowing that even while we were petitioning, this office continued to be under lock and key, courtesy of Uganda Police and the military. Even when we petitioned the High Court of Uganda to order the military and police to leave this our office, like it had ordered them to leave my home, so that we could pick evidence from this our office, the High Court did not assist us. Up to now, they've not ruled on that matter. The pieces of evidence that were rejected were way beyond 200, which is very, very clear that the judiciary, the Supreme Court, is not intending to give us justice in this matter. Now, one very disturbing thing is that in the 2016 presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, even when by then the days of hearing and determining the case were 30 days, they were given over a week of submissions. But guess what? The Supreme Court said we could only submit in this our petition for 30 minutes. Only 30 minutes. I want you to imagine us being able to make our case, to bring all these details together in only 30 minutes. Now that was clear. One, the Supreme Court did not want this matter to attract so much attention, because this is a matter of very high public interest. They did not want the public to, pay so much attention. They did not want to expose themselves. But unfortunately, they ended up exposing themselves even much more there. So, for that matter, ladies and gentlemen, for the reasons that we've given above, we have decided to withdraw from their court. It is clear that Mr. Alfonso Owiny Dolo and the members of his court are not interested in giving Ugandans justice. No, they are not. I want to read you a small. Quote in a book written by Yoweri Museveni and his friends after the 1980 elections. Now this is Museveni writing. He said, in a fascist regime, the judiciary is only a manipulated tool for dictators to carry out their despotic will. The judicial service only serves the purpose of giving the fascist regime a technical semblance of legality in its operations. The weakest and most compromised men are appointed to key positions in the judiciary. In the judicial service, because of their willingness to bend the laws according to the desires of the dictatorial regime. Any man of integrity and professional standing, you can put in brackets Kanyehamba, found on the bench are harassed, humiliated, and summarily dismissed or demoted, and their amenities withdrawn to break their firmness and force them to submit to the dictates of the regime. Meanwhile, Obote continued packing the bench with his sycophants and relations. He has, for instance, reappointed one Oteng to the bench in spite of the fact that he had been discontinued by the Judicial Service Commission for incompetence, unfitness, and general misconduct. An attempt
was made to kill Mr. Justice Frank Sekandi. Prominent members of the legal profession have been either killed, detained, or generally harassed. The Uganda Law Society has been completely silenced. These are writings from a book called Mission to Freedom, written between 1981 and 1985. Ladies and gentlemen, if I did not mention the year 1981 and 1985, you would think that book was written yesterday in this particular time. That is how much our judiciary has been reduced to a mockery. We are withdrawing from the Supreme Court because the courts have failed to show that they are independent. The courts are not independent. It is clear that these people are working for Mr. Museveni, and we refuse to be part of that mockery to justice. We have told you before and we tell you again that we are going to take this matter to the court of the people. We have told you before and we are telling you again that the people of Uganda are going to have the final say in matters concerning their destiny. We want to tell you, ladies and gentlemen, that this is not the first time this is happening. After what Obote did with the 1980 election, Mr. Museveni went to the Supreme Court. But he went to the court, but he had to abandon that case because the judiciary was just as it is today. So Museveni seems to have been a very good student of Obote. Unfortunately, this is going to be to his detriment. To depart from Museveni, we are not violent people. We are withdrawing from the court, but we are not opting for violence. We are going to the court of public opinion. We are going to the court of the people of Uganda, and we shall be informing the people of Uganda our next steps. We have therefore instructed our lawyers to withdraw the case from Mr. Owiny-Dollo's court, because it seems like that is not a court to give Ugandans justice. I thank you, ladies and gentlemen, for God and our country. Nemo Uganda. Basebo ne banyabo njagala okubebaza nate ensonga lwaki nebaza bannamawulire olw'okuddukiriranga omulanga gwe tubanga tubakubidde mu kaseera akatono ne bajja ne babeera naffe. Ensonga nti olunaku lwaleero Uganda si ensi gy'osubiramu emirembe ne bw'oba okola mirimu gyo mu bwesimbu. N'olw'ensonga eyo njagala okusaasira baganda baffe bannamawulire abakubiddwa emiggo bangi ne batuusibwa ne malwaliro nga bakubwa abasirikale ate abalina okuba nga bakoma eddembe. Bakubiddwa nga tutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'amawanga amagatte ekola ku ddembe ly'obuntu nga twemulugunya olw'okutulugunya abantu nga mutadde bakuba n'obajjako eddembe lyabwe ery'obwebange. Kyanaku ti ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu ate amagye lwe gazze ne galinnyirira eddembe ly'obuntu naddala eri abannamawulire. Tubasaasira mikwano gyaffe naye twongera obategeeza nti eyo Uganda gye tutambuliramu. Nalabye wakati mu buswavu n'okwebuzaabuza ng'omwogezi w'amagye avaayo ng'agezaako okubuzaabuza ebyabaddewo, ng'agezaako okuwolereza naddala okuwolereza omwami eyakulembeddemu abo ababadde mu yunifoomu y'amagye naye nga bakola bikolwa bya kituju abakubi bannamawulire, omwami gwe bayita Namanya Napoleon. Kyanaku nnyo naye ekyo kitwongere okulaba wa we tuli nawa gye tulina okulaga singa tuba tusazeewo ffenna nga bannayuganda. Tutwogerera wano okuwamba abantu baffe kukyagenda mu maaso. N'amakya ga leero waliwo betutegezeddwa tebawambiddwa mu mmotoka ez'ekika kya drone n'emmotoka endala.
abantu bangi bawambibwa baddamu okulabikako nga batemuddwa nga battiddwa bannaffe bangi abalala babateega eyo ne babatta abalala babatomeza motoka ate abalala babawamba ne babatulugunya tuddamu balabako nga tebalina njala abalala nga babasaze n'ebitundu ku nnimi zaabwe naye nga bakyali balamu byebimu ku byatutte ku ofiisi ey'ensi yonna ey'eddembe ly'obuntu era tukyagenda mu maaso n'okukola buli kye tusobola okulaba nga bannaffe abo si kuteebwa buteebwa wabula nga bafuna obwenkanya tuyimiridde wamu ne famire z'abannaffe abo abongera okubuzibwawo tetutudde tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka tulabe nga bannaffe abo balabika ate nga bafuna obwenkanya mu mbeera y'emu basebo ne bannyabo bannaffe bangi omuli Nubian Lee, Eddie Mutwe, Danny Magic n'abalala abakwatibwa awamu nange ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi gw'11 mu bizinga by'e Kalangala nze eyali abakulembeddemu ne sitekebwako omusango wabula bo ne babasaako omusango newankubadde bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Novemba babasaako omusango nti baaguzza ng'ennaku z'omwezi 3 January nga bali mu kkomera omusango gw'okubeera ne magazini y'emmundu bonna abantu abali basukka mu 100 nga bwe muze mulaba nti Mwami Museveni akozesa kooti z'amagye kuba kooti z'abantu ba bulijjo alina obweraliikirivu tizijja kuwa bannayuganda obwenkanya so akozesa kooti z'amagye z'alagira ekyokukola era mujjukira nti bwe bankwata mu bumenyi bw'amateeka mu Arua bannamateeka baffe bagenda mu kooti ne bawakanya ekyokumpozeseza mu kooti y'amagye nga tesiri musirikale era kooti n'ekisazaamu twatwala okwemulugunya kwaffe mu kooti enkulu nga tuwakanya ekyokuwoleza bannaffe mu kooti ey'amagye era okuwulirako omusango okwo kugenda kubaawo nkya mu ngeri y'emu bannamateeka baffe bagenze mu maaso era ne basaba kooti eyo ey'abantu aba bulijjo enkulu okukkiriza okweyimirirwa kwa mikwano gyaffe so njagala okubategeeza bannayuganda bannaffe nti kisoboka kikolebwa okulaba nga bannaffe abo bayimbulwa ate bafuna obujjanjabi kuba twategeezebwa nti bangi baatulugunyizibwa bya susso kati bassebo ne bannyabo olunaku lwa leero tubayise nga twagala okubategeeza okusalawo kwaffe ku musango gwe twawaaba nga lumu Febu mu kooti ensukulumu eya Uganda bwe twali tugenda okuwaaba omusango ogw'okuwakanya okulangirirwa kwa Mwami Museveni nti awangudde okulonda okwaliwo nga 14 omwezi gwa January ffe kennyini twalina okubuusabuusa kwaffe mu kooti eyo ensukulumu nga tumanyi bulungi nnyo nti ekooti eya Uganda okufaananako n'ebitongole ebirala byonna yawambibwa Mwami Museveni nga tumanyi bulungi nti abo abalamuzi ab'ekkooti ensukulumu Mwami Museveni yabassa ku mulimu era nga tumanyi bulungi nti bangi ku bo baali bakozi be okugeza Mwami Owiny Dollo yali munnamateeka we ate munnamateeka we mu musango gwe baali musango okufaanana ng'ogwaffe nga bawaabidde Mwami Museveni ogw'okubba obululu n'abalamuzi abalala era bannaffe ab'endowooza emu bo baali bawakanya ekyokugenda mu kooti naye ate nga waliwo endowooza endala era gye twakkaanya nayo egamba nti tukimanyi bulungi nti ekooti zino tezeetengeredde naye era tulina okugenda mu kooti eyo nga twagalayo ebintu bibiri either kooti esale amazima erabe buli muntu yenna mu Uganda n'okwetoola ensi yonna kyabadde alaba esale amazima oba tugiwe omukisa yeyambule esigale bulerye ensi emanye nti teyeetengeredde bassebo ne bannyabo nga tetunaba yadde okufuna omukisa ogulabisa kooti eno ogujoleka nti teyeetengeredde yo neesalawo yeerabise era mwenna muzze mulaba kyekubira ali mu kooti enkulu bwe twagenda okuteekayo omusango gwaffe lwali lunaku lwa 6 naye ne tumibwa omukisa ne bagamba kooti tekola lwa 6 mwenna bannamawulire mwakiraba
naye ate bannamateeka ba NRM bwe bagenda okusaayo empoza yaabwe oba okutwanukula bagenda lwa mukaaga ekooti yayagala n'okufukamira ng'eyaniriza okwewozaako kwabwe. Ekyo kekali akabonero akasooka akalaga nti ekooti yeekubira. Naye tebakomaawo. Mwalaba Ssaabalamuzi w'eggwanga Mwami Alphonse Owiny Dollo nga ayina okuwaaba kwaffe ku mmeeza ye, ng'ayina omusango gwaffe ku mmeeza ye, yagenda maaso n'ayita omuntu gwe twawaabidde, ayina okuba nga yeewozaako mu maaso ge, n'amuyita ku mukolo. Teyakoma kumuyita ku mukolo, n'abaako ebigambo by'ayogera. Mu bigambo ebyo yali asaba Mwami Museveni abeeko by'akola nga pulezidenti omwaka ogujja. Gwe kuba akafaananyi omulamuzi gw'otwalidde okuwaabako nga yagenda okusala omusango, naye ng'asaba gw'owaabidde era ng'omutegeeza nti yeewaŋŋamizza ku bwa pulezidenti mu bukyamu, nga gw'osaba asale omusango nti ono si pulezidenti. Naye ate nga omulamuzi alina okusala omusango ogwo ali mu kusaba omuwawaabirwa abeeko by'akola nga pulezidenti omwaka ogujja. Ngalinga agamba nti omusango yagusaze dda Mwami Museveni ye mu ndowooza ya Mwami Owiny Dollo yagenda okubeera pulezidenti omwaka oguddako. Era basebo ne bannyabo mukimanyi nti abalamuzi abo Mwami Owiny Dollo ne banne basisinkanye Museveni emirundi 3. Kati egyo emirundi 3 gye bakkiriza bokka mu kiwandiiko kyabwe oluvannyuma lw'ensi okuvaayo ne bakolokota. Bafulumiza ekiwandiiko olunaku lwajjo ne bakkiriza nti basinkanye Mwami Museveni emirundi 3. Ekyo gye batugambyeko, naye tulina okukkiriza nti basinkanye Mwami Museveni mu kyama emirundi mingi nnyo. Let me say that in English before I proceed. Even though the judiciary communicated that they've only met Mr. Museveni 3 times, we are convinced they've met him in secret many more times, which is immoral, which is an exposure of their biasness and their impartiality. Kanzireyo mu Luganda. Akabonero akalaga nti ekooti eno erina kyekubira. Basebo ne bannyabo, mu mateeka ekooti bw'esala mu ngeri emu mu musango gw'omuntu omu esuubirwa okugoberera embeera ze zimu mu musango okufaananira ddala bwe gutyo. Mu kulonda okwakwagwa ogw'omwaka 2016 Honorable Mama Mbabazi bwe yaloopa Museveni yakkirizibwa okukyusa oba okuleeta ennongoosereza mu mpaaba ye. Mwena mujjukira nti nasibibwa mu maka gange nga nsibibwa amagye ne poliisi nga balagirwa Mwami Museveni okumala ennaku 11 ng'ate amateeka gaffe gampa ennaku 15 okuwaaba omusango mu kooti ensukkulumu eya Uganda. Naye ennaku 11 nazimala ndi musibe. Bwe navaayo nayina ennaku 4 zokka okwatagana ne bannamateeka baffe okuwaaba omusango. Twakikola ekyo mu budde obwo, naye nga tumanyi nti amateeka gatukkiriza okuleeta ennongoosereza, okuleeta ensonga endala ezirina okwesigamibwako ekooti okusazaamu okulonda okwo. Ng'emu ku nsonga yali nti Mwami Museveni yali tasaanidde mu mateeka kwesimbawo. Kyewuunyisa nnyo buli muntu abamanyi amateeka n'ababadde bagagoberera okulaba nga ekooti ensukkulumu ekulembeddwa Mwami Owiny Dollo yatugaana okuleeta ennongoosereza mu musango gwaffe. Nga Maama Mbabazi ekooti y'emu yamukkiriza naye ffe netugaana. Mwana wattu netewana ensonga netugamba tuganye okuleeta ennongoosereza yammwe naye tujja bbawo ensonga oluvannyuma. Balabika ensonga eyo bakyagiyiiya paka kati. Ekyo nno tekyakomaawo mikwano gyange. Already tubategeezezza nti ebimu ku byatulwisa twali kubeera nga tuli basibe. Ekooti ensukkulumu eyo negamba bwe muba mwagala okuleeta ebintu eby'enjawulo mujja bireeteramu evidence. Kakati oba mujja bireetera mu bujulizi. Tubadde n'akaseera akazibu okuŋŋaanya obujulizi bwaffe nga bwe mumanyi nti bannaffe ba polling agent abaali batukiikirira mu bifo bingi ebyokulonda
abamu bakwatibwa ng'okulonda tekunabaawo, abalala ne bakwatibwa mu kulonda kwennyini, abalala ne bakwatibwa ng'okulonda kwakaggwa, abalala bakyanoonyezebwa era balira ku nsiko, kubanga buli agenti waffe baali bamunoonya ne bamukwata ne bamuggyako declaration forms zaffe. Muganda waffe gwe bayita Kajimu naku 2 emabega yakava mukomera, bamukwata ne bagenda ne bamutulugunyiza ku CMI ne bamugjayo ne bamusibira emakindye nga talina musango kubanga yali alina DR forms zaffe. So kyatubeerera kizibu nnyo okuŋŋaanya abajulizi baffe, naye era mu bugubi obw'ekitalo abajulizi twabakuŋŋaanya. Ebbanga eryo lyonna lyonna nga ofisi yaffe eno nzigale ng'eriko poliisi n'amagye. Ekooti y'emu eyalagira poliisi n'amagye okuva ewange ye kooti y'emu gye twasaba eragire poliisi n'amagye bave ku ofisi yaffe eno tusobole okujja obujulizi mu ofisi zaffe tubutwale mu kooti ng'obudde bukyali. Ekooti teyabalagira paka kati, naye bennyula bwenyuzi bwe baawulira kikooti kati esazeewo obutatwala bujulizi bwaffe nabo ne bavaawo nga balabanga missoni yaabwe etuukiridde. Basebo ne banyabo njagala obategeeza nti obujulizi bwe tuyina oba bwe twatute mu kooti, bwe twatwala mu kooti, registra wa kooti Ensukulumu yasooka n'abugaana ne kitwetaagisa nakola application tusabe kooti ekkiriza obujulizi bwaffe obwo ekitakolebwa abantu balala, naye kooti negaana. Njagala obajjukiza nti musango ogwa 2001 n'ogwa 2006 Dr. Besigye gwe yaloopa Museveni mu kulonda okwo, omusango gwe gumu nga guno gwe twaloopye, obujulizi bwakkirizibwa paka ng'okuwoza kuwedde. Naye kati n'okuwoza tekunaba kutandika, ne kooti Ensukulumu yaganye okukkiriza obujulizi bwaffe. Tukkiriza nti kooti eyo engeri gyerina kyekubira, engeri gye kirikirya kati ibakolera mu Museveni, bateekateeka okuwa ensala yaabwe nti aba NUP omusango gwe mwalopa gugobeddwa kubanga temwalese bujulizi bumala. Kakati balabira tuba tubalemesa okuwa ensala bwetyo bwe tubaleetera obujulizi buno obungi bwe butyo. Obujulizi bwe baganye mwe muli obujulizi bwa Secretary General waffe, mwe muli obujulizi obw'omu ku bannaffe obwa video obulaga byonna ebikyamu bye mbadde nga mulaba ku social media n'ebirala tetunabibalaga kubanga twali twasalawo tubitwale ku formal platform mu kooti. Mwe muli zi videos nga abantu bagulirirwa, mwe muli zi videos nga poliisi n'amagye batikinga obululu bwa Mwami Museveni, mwe muli zi videos nga abantu baganibwa okulonda, mwe muli zi videos nga aba polling agent baffe bagibwawo ku polling stations, mwe muli videos ez'obululu obutikinge ne videos endala nyingi nnyo. Obwo bujulizi kooti yaganye obukkiriza kuba yalabye tibugenda kulabisa boosi waabwe. Mu bujulizi bwe twabadde tutwalidde kooti Ensukulumu mwe muli obujulizi nga bwe mbadde mbuulira obw'ebitundu akakiiko k'ebyokulonda bwe kagamba nti ebitundu ebimu bya abantu 100 ku 100 balonda bonna abeewandiisa tibavaayo ne balonda, omuli abo abaafa, omuli abo abasenguka n'abalala. Tuyina abajulizi ne affidavits eziraga nti byali bya bulimba. Njabawaayo okugeza kuwa mulundi gumu ewaffe Gomba waliwo ekyalo bakiyita Lwaweeba. Lwaweeba eyo mukadde wange alinayo faamu era tulinayo ab'eŋŋanda baffe, ab'eŋŋanda abalonderaawo wennyini Lwaweeba ababeera ku kyalo kye bayita Buyanja. Naye example emu yokka, ffe ewaffe abantu 7 bali beewandiisiza ku eyo polling station. Mwaba abantu 7 banaku bo badduka nga batya obakwata kuba bali babanoonya. Omu ne bamukwata n'omulala ne bamusangawo ne bamukwata. Mwe muli abakyala ab'embuto 2 baali mu ddwaliro ne batasobola genda kuzaala. Naye ku polling station yemu ey'Lwaweeba akakiiko k'ebyokulonda kafulumya report
nti bonna abeewandiisa bonna balonda n'obujulizi obulala bungi nnyo basebo ne banyabo bwe tugenda okutandika kati okubawa kubanga okulopa kwaffe tukukomyawo eri mwe abantu. Ng'ovudde ku ekyo kati ate waliwo ekirala ekyewuunyisa mu kulonda okwakaggwa mu musango ogwali gwakaggwa ogwa 2016 nga Maama Mbabazi awabira Museveni newankubadde ng'etteeka eryo tebannalikyusa omusango baali bagwa ennaku 30 okuguwolezaamu ne gusalibwa, naye wadde omusango gwali guweebwa ennaku 30 ekkooti ensukulumu yakkiriza okuwoza ne kubeera kwa nnaku 7 wiiki nnamba. Kyewuunyisa nti ekkooti y'emu ensukulumu mu musango gwe gumu ze gwe nawaabi batugambye tulina okuwoleza eddakiika 30. Ekyo kiraga nti ekkooti ensukulumu teyagala bannayuganda bagoberere musango, teyagala kugirabisa, teyagala mazima agalabike, eyagala tubiwandike buwandiisi byonna bibeere mu nzikiza nga Mwami Museveni era bwe yakola n'ajjako intaneti nga yagala ebyokulonda bibeere mu nzikiza ne kkooti ensukulumu ng'eyagala byonna bibeere mu nzikiza. Ffenno nga National Unity Platform twasazeewo nti tetugenda kwetaba mu oyo vulugu, tetugenda kwetaba mu kubuzaabuza bannayuganda, tetugenda kwetaba mu kabadi kaabwe ne Mwami Museveni okubuzaabuza bannayuganda. N'olw'ensonga ezo ze tubawadde basebo ne banyabo twasazeewo omusango tugugyeyo mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti y'abantu. Twasazeewo omusango tugugye mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti yammwe kubanga obuyinza buli mu mmwe. Twasazeewo omusango ogwo tugugyeyo tuguze mu mmwe kubanga already mumaze okulaba buli kimu. Twayagala nnyo okulabisa buli kimu mu kirabe n'amaaso gammwe bireme kwekweka mu luzungu. Twasazeewo tuleme kugendera kukulimbibwalimbibwa okw'abalamuzi b'ekkooti ensukulumu nga beekwese mu maganduula okuwagira obutali bwenkanya. Twabagamba ge bubuddekera tuddamu ne tubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna bannayuganda bye bagenda okuwa ekigambo ekisembayo mu nsi yaabwe. Era mbategeeza twategeezezza dda bannamateeka baffe ne tubabuulira batandike emitendera gy'okugyayo omusango ogwo. Bategeezezza nti okugyayo omusango ogwo kijja kuba mitendera, ekyo tukikwasiza bannamateeka baffe, naye ffe ku lwa bannayuganda omusango ogwaffe gubalemye. Kino kibadde kigezo ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kagwa kino ekigezo ne kkooti ensukulumu nayo egudde kino ekigezo. Era omusango gwaffe tugenda kuguwaaba eri mmwe bannayuganda, era bwe tumala okugyayo obujulizi bwaffe bwonna ekkooti eba terina we tugambira mbu ate ensonga eziri mu kkooti tozibuulira abantu, byonna tugenda birabisa maaso gammwe. Omusango tugenda gwanjulira bannayuganda okuva ku A paka ku Z, then mwe mugenda okusalawo. Munaku eziddako tugenda kubategeeza basebo ne banyabo kiki ekiddako. Njagala nnyo okubajjukiza basebo ne banyabo nti wano we tuli si gwe mulundi ogusoose. Emyaka 40 egiyise mu mwaka gwa 8 nga bwe tubisoma mu byafaayo ng'Obote amaze okukola nga Museveni kyeyakoze ekyenjawulo nti ate ye Museveni yamusinzeeko okikozesa obuswavu n'obutaba na nsonyi. Mwami Museveni yagenda mu kkooti n'awaaba.
era bwe yalaba tafuna bwenkanya omusango yagulekayo mu kooti n'agenda mu nsiko. Ffe twagala okubategeeza nti tulina obuntu bulamu, tuli decent okusinga Museveni, tuguddeeyo mu butongole. Era omusango guno tusazeewo tugutwale mu bantu mu butongole. Era twagala okutegeeza Bannayuganda nti guno omusango mwe mugenda okugulamula mu butongole. Nga bwe tubadde tufuba basebo ne bannyabo okumakinga sure buli mutendera mugutegeera, nga bwe tufubye mu process y'okulonda yonna buli kimu ne mukitegeera, era tewakyali akyasobola balimba kati nti Museveni teyabba, tewali akyasobola balimba kati nti akakiiko k'ebyokulonda akali tekeetengeredde era tekagoberera mazima. Mu mbeera y'emu saawa zino mukiraba, naye twagala okuyita mu buli butendera nga tubalaga step ku step nga ekooti ensukkulumu eya mwami Owiny Dollo bwe talina kigendererwa n'omulundi n'ogumu kusala mazima okuba kuwa Bannayuganda bwenkanya. Tugenda buli bujulizi okububanjulira step by step nga tumaze okubujjayo mu kooti yaabwe. Bwe tumala abasebo ne bannyabo tugenda bategeeza kiki kye tulowooza ekirina okuddako. Nga bategeeza mikwano gyange nti essuubi lyonna lyonna Bannayuganda lye balina mu paliyamenti ne balaba tebalina kuba na ssuubi lyabwe mu paliyamenti, essuubi lyonna lyonna lye balina mu bitongole ng'akakiiko k'ebyokulonda, n'essuubi lyonna lyonna lye mbadde muyina mu kooti ensukkulumu, kati essuubi eryo lirina kubeera mu mmwe. Buli lunaku oluyitawo, buli ssaawa eyitawo egenda ebalaga nga bwe mulina okwebereramu, nga bwe tulina okwebereramu ffe nga Bannayuganda. Mwami Museveni nga bwe yakyogerako mu myaka gy'ekinaana nti Obote kye yakola kwe kunafuya ekkooti n'afuna ba yesman oba abalebeesi be ne baba nga bateeka mu bifo ebyokusala emisango, era abo bonna bonna abeemalirira n'agenda nga bajja mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Ekyo nno bwe kiri ne ku mulundi guno basebo ne bannyabo. N'olw'ensonga eyo essuubi liri mu mmwe, twagadde obategeeza mukimanye olwaleero nti ekkooti ya mwami Owiny Dollo ne banne tugimulekedde. Kubanga si ya bwenkanya yeemaliridde omusango gwaffe tugukomyawo mu mmwe abantu basebo ne bannyabo. N'ebigambo ebyo njagala obbeebaza, manyi nti abamu ku mmwe mulina ebibuuzo bye tujja okwanukula. Mwebale nnyo, mwebalire. Owiny Dollo. Remember microphone, musogela nnyo. Okay, let's take any questions if there are any. Shamim. Munnange byebyo ebigambo by'omukulembeze era nga ne bwe muwulira nga mba nsiikiridde nze mba saagala ku interruptinga ebigambo by'omukulembeze oba mba saagala kubiddamu, era nga mu kaseera kano bali mu kutwala ebibuuzo. Bali mu kutwala ebibuuzo naye nga omukulembeze ye alangiridde ng'omusango bw'aguggyayo mu kooti ya Owiny Dollo. Aguggyeyo aguleete mu bintu aguteeke mu kooti y'abantu ba bulijjo, kubanga abalamuzi tebeetengeredde ate era n'abalamuzi tebaagala kuwa bwenkanya. Nga bwe mukimanyi nti
nga bwe mukiraba nti abalamuzi Museveni ali mbawa bupini oba tugambe obusente bwabwe kati tebaagala kola ki kusala musango nga bagusalira opposition era ekyo tuba tukiraba n'omuntu yennyini abatabigoberera bulungi bwe bamutangazamu eyo ensonga abakola ki abagitegeera n'ekirala waliwo kyayogedde n'agamba nti waliwo obujulizi bungi bwe bali bonga ekibiina kya gweno officials kubanga fena tuli banuupa abasinga kubanga tulina zi membership cards naye nga bo officials bali tebaagala kureleasinga bujulizi oba kuwaayo bujulizi nga tebonaba kugenda mu kooti enkulu naye kati bagambye engeri gye bajjayo omusango bagenda kola ki bagenda kola ki bagenda bulaga buli bujulizi bwonna yeah. Kati kasooke tuwulizeeko ebibuuzo bye bali mu buuza bakulembeze ba NUP tulabe ne response gye ba responding. What has happened to your case in court? Failure to act as court has directed. And number two, my other question is Honorable Chagulanyi, the other day the Chief Justice was in court and was saying that you knew exactly that you didn't want to proceed with court, but you wanted to come and play some gymnastics in his court, yet you knew you had plan B. Why wouldn't you first proceed with what he called plan B before going to play gymnastics in his court? Okay. Banamawulire tubawakakanya abuuze ebibuuzo nebikakanya nabo babibuuze tujja biddamu ansa we ziri wano kati musirikirire babuuze ebibuuzo byabwe. There is a headline in the version about the signatures that were forged according to the judicial dialogue. They checked them and they forged about the witnesses correctly presented. How is that and what it is to react to it? Yes. Okay, Charles. Yes, my name is Charles Mugura from CBS. Two questions. One, what is the fate of the elected MPs and the local government people? Thank you. My name is Charles Mugura from CBS. What is the fate of the elected people? Because what we know in May, there will be a government. Are you telling them to go and get sworn in, or are you saying they shouldn't go there because you are against the government, which was the president who is to form the government? Then two, what are the plans there? Are you saying you are going for a civil disobedience? And three, have you considered the litigation cost? Will the party fund it? Okay, thank you. The question of options was asked and costs. So I'm hoping whoever is coming up, I hope you have a new question. Otherwise, the others will respond to them collectively. I think I'll have two more. Sita. Yes, Sita wa Uganda. Kibuzo kyalina kibuuza mu Uganda. Abazadde bazze batutuukirira era nga baasiimye enteekateeka National Unity Platform okugenda ku human rights. Naye abazadde abamu babadde bagamba nti abaana abamu ku basesemye abaali baawambibwa boogera okusinziira ku bye bajjukira, boogera wagi babadde babakola ki babawambira. So abazadde babadde basobola okukwatagana ne balooya oba amateeka gakkiriza balooya okugenda mu oba mu prisons ne abduction centers ez'enjawulo okakasiza ddala oba abantu baabwe tebaliiyo
ekintu ekyo mukirowoozaako ki anga national unity platform neyanza? Neyanza Nyonza Frank kukola n'olujjuliro. Komaffe President atutegeezezza nti musango guvuddeyo. Alina pulaani ki kuba luli yatutegeezaako nti asuubira ng'okulonda kunatera okubaawo bajja kukola ABCD era ne babikola. Ku luno President olowooza embeera eno teddemu kubaawo nga okusibira mu nju n'ebirala era weeteeseteese otya. Ekyokubiri nga eyakava mukomera kuba naakavaayo ennaku 2 mabega drone yakwata. Mr. President, abaana bangi naddala aba National Unity Platform abawagizi baffe bakyali eyo naye kyagala kwefaananyirizaako ng'ekyasiita nti tulinawo pulaani yonna okukonfaminga omuwendo gw'abaana bano nabutya bwe tubayambye. Okay, I'll have just one final one. Nayansa nze neswekayo ng'okola ne DBS. President mu bantu abaavayo kusulalinga affidavit mu bantu 10 abaavayo bwe wasimba nabo kuvuganya Mwami Museveni ofunako omu yekka Mwami Joseph Kabuleta. Ewe mwali ku Africana mwatulaga nti mulina enkolagana ey'awamu nga mwenna abeesimbyewo. So ki ekyaddako era abalala baabulyawo mu nsonga zo? Okay, one more. President, tulina bye tuwulira nti singa omusango guno guba guvuddeyo mu kkooti olina okusasulira President Museveni. Mukibuuza ate kya kosti bakibuuziza dda badde ntambuza mayiko kyabadde mu luzungu. Kyabadde mu luzungu. Kyabadde mu luzungu. Thank you very much. One journalist asked us about the costs. You notice that the NRM lawyers are so excited because they want us to go on with the case that they have rendered lame so that they can have a judgment in their favor. And they are intimidating us, telling us that if we exercise our right and withdraw from a court that is clearly biased, that they will slap us with costs. I want to tell them in no unequivocal terms that we are not scared. The price that has already been paid is too huge. We buried Frank Senteza. That was the ultimate price. Just a few days we buried Mulongo Sam. To stand against Museveni, you don't stake your house, you don't stake your money, you stake your life. So just to remind you, Jitwatala Afia. We are not going to be intimidated by anything. We shall say everything the way we believe it. That is why we started by telling it straight, face to face, telling Museveni. And that is why we are telling the Chief Justice, and we will tell anybody that stands on the side of injustice. Because the confidence to stand against what's wrong is all we have. We are going to be assertive and we shall tell them. And when we don't see them offering us justice, we shall walk away from their cause like we just decided to do. Sematimba bwegire kyabadabuza wadde bakibuza dda mu Luzungu naye obadde ogezaako kibuza mu Luganda. Obuuza oba NRM abagambye bwe tunaava mu kooti bajja tusaba okubaliyirira. Bassebo ne bannyabo, ensonga lwaki twagenda mu kooti kuba twanoonyayo bwenkanya. Saabalamuzi alina okuba nga yatusinga okumanya amateeka, alina okuba nga yasinga okwagala okugaba obwenkanya kuba erinnya lye bwe mba ndivunudde mu Luganda Chief
Justice. Saabagabi w'obwenkanya, Chief Justice. Neka tumulaba afuuse Chief Injustice. So, tetutidde kubanga tetulabayo bwenkanya omusango gwaffe tusazeeyo tugujje mu kooti yaabwe tuguze mu kooti ey'abantu. Kiri gye bali tebasooka kutwebuzaako nga batta bannaffe, tebasooka kutwebuzaako bakwebuza ku mateeka gonna. Wano kiraze nti tebagoberera mateeka, nene bwogenda amateeka gye galina okugobererwa tegagobereddwa. Kale n'olw'ensonga eyo twetegese kyonna kye baleeta tuli beetegefu. Njagala okategeeza nti omuwendo gwe bagamba otussaako omuwendo mungi olwedde gusasuddwa. Frank Senteza yasasula n'obulamu bwe. Rita Nabukenya yasasula n'obulamu bwe. Yasini Kauma yasasula n'obulamu bwe. N'ennaku ntono nnyo twakaziika Mulongo Sam yasasudde n'obulamu bwe. Bwe twasalawo okwanganga Museveni n'obwannakyemalira bwe twamanya nti kuno kutala. Tetwatalayo sente, tetwatalayo nyumba oba bya bugagga, twatala bulamu tebayita okutala afya. N'olw'ensonga eyo tuli beeteefuteefu era mwenna bannayuganda tubasaba mutuseewo amaaso abiri mutunenkaliriza. Buli ekigenda okugenda mu maaso njagala kituyambe okumanya baani abatufuga, nangeri ki gye batufuga, nangeri ki gye bawambye ebitongole bya gavumenti, nangeri ki gye bakozesa amateeka mu ngeri emenya amateeka, ngeri ki gye bakozesa ebitongole ebirina okugaba obwenkanya ate okugjako abantu obwenkanya. N'olw'ensonga eyo tetutidde, tuli beeteefuteefu. Bambuziza ku ky'emmotoka lwaki oleeta diversion? I was asked about a bulletproof car that was gifted to me by our supporters whose names we shall not mention. It is true, ladies and gentlemen, after surviving numerous assassination attempts, after bullets being fired at us, Ugandans here in Uganda, but most importantly those in the diaspora, gifted us with various items that would help us keep safe, including bulletproof vests and ballistic helmets. I wore some and gave others to the team. We thank them. The same people of Uganda moved a campaign to fundraise and buy a bulletproof car for their president. I did not expect it to come through that fast because, man, it's expensive. But ultimately, I was there and I was informed that the car was bought, it was brought in, cleared, and I will inform you that I received that car. But again, I request that should not divert us. Yes, I love my life, but it's just as precious as the millions of lives that continue to perish. However, I welcome every effort by our friends to safeguard the life, to ensure that the life of their leader is safe. I thank you, but I know that we all can only be safe if there's justice for everybody. I cannot be safe when everybody else is not safe. While I appreciate and thank the fellow Ugandans for that amazing gift, I continue to tell you that the best gift that we can give to each other
is to free this country so that we don't have to move in bulletproof cars. Kudamu ekibuuzo kimu mu Luzungu nga bwekiddamu ne mu Luganda obudde busobola okutwanguyira. Emmotoka etayitamu masasi basebo ne bannyabo nga bwe mujjukira oluvannyuma lw'okuwona ettemu eryali tutegekeddwako, oluvannyuma lw'okuwona amasasi bannayuganda baatuwa ebirabo mwali jaketi ezitayitamu masasi, mwali ebiseppeewo ebitayitamu masasi, n'enyambalako ezimu endala neziwa bannange ne bazikozesa, naye tebakomaawo ne bateesa n'okungulira emmotoka etayitamu masasi. Naye sikisuubira kujja mangu kubanga ya bbeeyi, naye tubeebaza bannayuganda olw'okwekuula ssente zaabwe ne batugulira emmotoka eyo era yatuuse. Naye njagala obategeeza ebintu ng'ebyo tebirina bajja ku mulamwa, kuba yes obulamu bwange mbwagala bwa muwendo, naye bwa muwendo ng'obulamu bwammwe abali wano n'abali eyo basebo ne bannyabo. Era wakati mu kubeebaza olw'akaweefube okuma obulamu bwange nga buli seefu, njagala obajjukiza nti tetusobola kubeera seefu, sisobola kubeera seefu okujjako nga ffenna tuli seefu. Bannaffe bangi bakyagenda mu maaso n'okuttibwa. So okujjawo nga tugyewo omutemu omukulu ng'ate Mwami Museveni, tetugenda kubeera seefu basebo ne bannyabo. So ebyensonga y'emmotoka etayitamu masasi n'emmeeri kwe yagidde n'ebirala ebifaanana mikwano gyange mwenna nti omulimu ogusinga omulimu omukulu guli naffe bannayuganda, guli eri mmwe abantu aba bulijjo, mu abantu be bayita abantu ba wansi, yemmwe musinga obukulu mu kaweefube waffe ono. Enkyukakyuka yonna gye twagala ffe tugenda gyetuusaako nga bannayuganda, si muntu mulala. Abalala bo bajja kutusanga busanzi. Abaganda bagamba nannyini mufu awawunya, tweteeketeeke tukwatewo kubanga tugenda kwata. I was asked what are the options or what actions are we going to carry out moving forward. I want to remind you that, like we've been telling the people of Uganda, having withdrawn our case from the unjust Supreme Court of Uganda, we are putting all legal and all non-violent options on the table. All constitutional, all moral, and all non-violent actions on the table. I want to remind you, ladies and gentlemen, just like we have asserted numerously that we are non-violent. But again, I want to remind you that in this day and era, non-violence is more powerful than violence. It is non-violence that has gotten rid of all the recent dictators, Museveni's friends, including Omar el-Bashir. And for those of you that are paying attention to world affairs, you can clearly see that it is non-violence that is going to avert the protruding dictatorship in Myanmar. So we are going to be non-violent, but
we asserted that we are removing a dictator. Mu Luganda bambuza nti tugenda kuzaako ki. Tuzenga tubagamba tipe plani yaffe y'emu yakujjako nakyemalira gwe bayita Museveni tekyukangako. Eyo plani erimu episodes nyingi. Erimu season nyingi nnyo. Tukatandika okutuka gy'emisinde tetwajja kudduka kafubutuko, twajja kudduka maratoni. Watumanyi obulamu buli ku ludda lwaffe, tuli bato okusinga abo abazeeyi abatunyigiriza, ate we tuli ebbanga ddene okusinga bo. Tuli bangi okusinga bo, ate tuli bamanyi okusinga bo, naye okusingira ddala tuli babuufu okusinga bo. So buli kikolwa kyonna ekitali mu kuyiwa musaayi, eky'obuntu bulamu ekiri molo, kyonna tugenda kiteeka ku tebo, era nga bwe mbategeezezza titugenda kuvaayo tegeze bannayuganda ekiddako oluvannyuma lw'obbagulira ddala amaaso ku mitendera gyonna nga bwe twagenda mu kulonda. Bannayuganda ne bavaayo nga balabira ddala nti kati siteepu eno erina okuddako, ne siteepu erina okuddako mateeka ne tugigendako ey'ekkooti ensukkulumu, era nayo ne tukozesa guno mukisa okujaanika eby'ensi yonna. Tugenda bategeeza ekigenda okuddako. Oyagala kikutegeeze kati? Ayi, one of the journalists who I saw was kind of criticized by asking these questions. First of all, I want to remind you that we are tolerant people. We are people that listen to every question, and we will answer it as eloquently and as sincerely as we are able to. So the Chief Justice Owiny Dolo went rather personal, and in his submission, which in my opinion was a quarrel and an attack on my person. First of all, I want to inform you that we didn't lose any case. And much as you might make every effort to put the blame on our lawyers, I want to remind you that the same court operating on double standards rejected with us what it accepted with other petitioners. So that is clearly bias. That is lack of independence. He went ahead to say that we came to court with an intention of leaving the court. He has read from our attitude that we do not condone injustice and we don't accept it no matter who it is coming from, even when it is coming from the Chief Justice. So, we have every right. He was of course wrong to tell us to go for Plan B, because I expect him to be very well informed and know that the word Plan B has not come from my mouth or in the mouth of any member of the National Unity Platform. Ours is the Plan A and we have never changed it. That Plan B is coming from the mouth of Mr. Owiny Dolo, not me. So he might as well want to help us answer the questions that have been asked all our comrades that have been abducted, taken into illegal detention, beaten. All the people that have been abducted, they ask them one question: what is your Plan B? We have not talked about that. They know who talked about that Plan B. First. And secondly, it is the Chief Justice that is talking about Plan B. Asking them about Plan B. And here we have a Chief Justice mentioning Plan B. So if you can add the dots, you can know where the injustice is coming from and where it is rounded. Kantide mu Luganda. Oba yakibuza ngeri gyakubuza mu Luzungu ne bwekoma. Munamawulire waffe atubuuziza newankubadde abamu bamwakanyiza, njagala omutegeeza nti tuli bantu abaaniriza n'endowooza zitafaanagana na zaffe. Njagala okuwabula tewali musango gwonna gutusinze, wabula ogaana obujulizi bwaffe obwo bukyamu bwa kooti ensukkulumu.
kubanga yaganye obujulizi bwaffe ate ng'obujulizi bw'abantu abalala yagenda ebukkiriza mpaka omusango ogwamala okuwozebwa. Naye ffe tunaabana kutandika kuwoza ne bagaana obujulizi bwaffe. Tukkiriza obujulizi obwo babuganye kubanga baalabye obujulizi obwo bugenda kusingisa bosi waabwe omusango. Tukimanyi nti ekkooti ensukkulumu era nga bannayuganda bwe babadde bagamba tebadde eteekateeka ogamba nti omusango gwammwe tugugobye kubanga temwaleese bujulizi bumala. Kati ate batulaba tuleese ebisero n'ebisero eby'obujulizi. Balabidde ddala nga tubalemesa okulanga omusango gwabwe gwe baasaze edda nga tutanaba na kutandika kuwoza. Ensonga lwaki baaganye obujulizi bwaffe. So ekyo tekiri ku ffe. Mpozi n'okujjukiza nti kikyamu Ssaabalamuzi w'eggwanga okutuusa ebigambo Mukama. First of all, bwe yabadde ayogerera ekkooti mu ndaba yaffe yabadde ayomba buyombi. Ekintu ekikyamu eri omulamuzi. Naye okusingira ddala n'agamba nti twajja mu kkooti nga twagala kuvaayo. Twategeeza ensi nti ekkooti bw'eneeba nga tesala mazima tujja kugenda mu kkooti y'abantu. Era tebaatulinze nagenda mu kkooti y'abantu bondooza tebaalabye bukyamu byabye bakola kubanga babimanyidde ne beerabisa. Era ensi yabalabye. Mpozi n'okubajjukiza baganda bange nti bannaffe bonna abo be mulabye bawamba drone beziwamba ne babatwala mu makomera g'amagye ne bamalayo ebbanga wiiki myezi abalala babulidde myaka. Abavaayo batutegeeza nti babatulugunya bababuuza nti plan B yammwe yeriwa. Newankubadde bamanyi ekigambo plan B waje kyava. Newankubadde bakimanyi nti ffe plan yaffe eri emu yakujjako Mwami Museveni ye plan yaffe era tugigoberera eri mu season za njawulo naye tugigoberera. Tewali plan ndala okujjako ey'okujjako Mwami Museveni. So okulaba nti ate Ssaabalamuzi ate yatubuuza plan B yatubuuza ebibuuzo bennyini ebibuuzibwa bannaffe nga bali mu batulugunya. Ekyo kituleetera ebibuuzo bingi naye nakyo tujagenda tukinoonyereza ekinaaba kyetaaze naye tujja tumutwala mu kkooti y'abantu. Somebody also asked about the purported signatures that are not coordinated. But again, this is evidence that is rejected by court. Why not admit it and question it on record? Why don't you question it in court? That shows that they are trying to firefight, they're trying to explain their wrongdoing. Abazze bagamba nti signatures ezimu eziri ku bujulizi bwetutute ziriko ebibuuzo abaffe bwe ziba ziriko ebibuuzo mukkirize obujulizi obwo butuuke mu kkooti yammwe mulyoke mugambe buno obujulizi tebutuukiridde. Naye ate bw'obugoberera ku mulyango ate n'ogenda n'ogamba obujulizi bwe baleese buyina obuzibu ng'ate waganye obukkiriza then kiraga nti olina kyogezaako okubuzaabuza wakati kuswala. Sita wa Uganda yabuuzizza ku nsonga y'ebibuuzo ebiri mu bazadde abazadde b'abaana abo abakwatiddwa era abamu ne bamanya nti babasibidde mu bifo ebitakkiriza kusibibwamu mu mateeka. Ku miryango gya safe house ezo Mami eri tumwine nayimba wawa kawimba n'agamba nti ye tali answerable ku komiti y'eddembe ly'abuntu eya parliament. So ebyo oluvannyuma lw'okubeera bwebityo basebo ne bannyabo yemu ku nsonga lwaki twabategeeza nti ebitongole bya wano byonna buli kye tutuukamu either tuba tukiwadde omukisa okukola ekituufu oba tuba tukiwadde omukisa okwerabisa. Kyanaku ebitongole ebisinga byetutuuseemu bisazeewo okukozesa mukisa ogwo kwerabisa. Era ensonga lwaki twalinnye eddaala kati ne tugenda mu kitongole kya United Nations. Naye nga bwe mbategeeza abasebo ne bannyabo
tinga ebitongole ebisingako ku byawano mu Uganda nga bikyakola omulimu gwabwe nammwe njagala bategeeza nti mulina omulimu munene nnyo. Tetutuula tubeera twogerezeganya, tubeera tutakola emitwe era nga mbategeezezza titugenda kuvayo tubategeeze ki kye tusobola okukola, ki kye musobola okukola mwe nga bannayuganda. Yeah, somebody asked me that they saw only one former presidential candidate joining us in this petition. Where are the rest? I want to tell you that we've been in talks with all, okay, not all, but most of the forces of change. And indeed, they have offered what they could. They offered in terms of affidavits and witnesses. And I've just told you that more than 200 of our pieces of evidence have been rejected. Among those were some from our fellow opposition members. So they were working with us. They are among the evidence that was rejected. Those are ebibuzo byaffe byanokudde bulungi basebo ne banyama. Natuwuliriza nti ku bantu 10 omwesimbawo ne mwemisebo mutumiye mu Luganda. Ngize mu Luzungu, kagide mu Luganda naye ne mu Luzungu badde ngisembe. Ne kagide mu Luganda. Twesimbawo abantu bangi. Era tubadde tulikiganya ne bannaffe omuli Dr. Besigye ne tiimu ye eya FDC. Omuli General Mugisha Muntu n'abalala. Era batuyambye nnyo mu ngeri y'okutuwa obujulizi, mu ngeri y'okutuwa affidavits, n'abantu bangi, abajulizi bangi okuva mu ttiimu zaabwe batuwadde obujulizi. Ate obujulizi obw'amaanyi obwo bwe bumu ku bujulizi kooti ya mwami Owiny Dollo bwe yaganye okutwala. Oba oli awo baatidde nga balaba obujulizi bw'amaanyi era baatidde nga balaba ate abantu bangi omuli nabo be twavuganya nabo abayimiridde naffe. Ndowooza nkwanukudde bulungi ssebo. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo, mwebalire ddala lwa Katonda n'ensi yaffe. Press conference ebadde mpanvu nnyo naye nga kansuubire nti omukulembeze muwulidde bulungi, abadde articulate, abadde n'ebigambo byatabirumalumamu era nga bulijjo si ye muntu gwoteeka n'olowooza mbu n'otagenda kwogera buli kimu kiba kimubeerako, ye ayogera kimuli ku mutima, tasobola kulumaaluma mu bigambo bye, buli kigambo akyogera nga bwe kiri. Era n'ekirala kyempulidde mu byayogedde ku kigambo kya Ssaabalamuzi Owiny Dollo okubanga yamuteekako ebyaggonde bya Plan B. Ate ffenna tukimanyi mbu n'omukulembeze waffe tayimirirangako n'ayogera mbu nalina Plan B. Oba tatugambangako tufollowing Plan B. Plan B tubadde tugiwulira mu balala yatandika ne opposition leader era gwe twali tukkirizaamu era naye ennyo mukadde waffe Dr. Kizza Besigye era nga yabadde atambuza enjiri ya Plan B kwogase ne gundi kwogase ne FDC naye nga National Unity Platform tevangayo okukozesa Plan B era n'omukulembeze akivumiridde n'agamba ekyo kyabadde kiri personal nnyo okubanga amuteekako ebya Plan B era namugamba nti n'abaana bonna be bakwata ne bateeka mu makomera ne babatulugunya bababuuza Plan B eriwa. Tekitegeeza kiyinza okuteekawo ebibuuzo oba n'oyo Owiny Dollo naye ye omu ku abo abatulugunya abo abaana kubanga ali mu kubuuza Plan B ate nga bagibuuza tebalina kakwate nayo. Anyway, bwete wabadde press conference baganda bange mbeebaza nnyo kubeera nga
mwekuumira mu struggle era mbajjukiza okubeera nga mwekuuma nga mukyali balamu kubanga ne struggle ne bweba ewedde tuba tulina okubeera nga tukyali balamu. Mu ngeri ng'eyo mbakubiriza okuba nga mwongera okwambala masks. Kimanyiza za bbeeyi okuba nga ogula mask each and every day naye nga mwongera okwambala mask tulabe nga tutuuka mu Uganda empya nga ffenna tuli balamu. Ngenda kubanga nkomawo n'amawulire amalala era twongera okuwayawayamukko kambagaliza okubeera obulungi tunaddamu mu maaso eyo.